omuwala gw'oli mukulaba mu katambi oyo Kadaama. Famire gy'akolera nga bakulembeddwa baba ne mama gattako n'abaana ab'ewaka. Bamukakkanyeeko ne bamukuba, ne bamutimpula mizibu, bamukubye emiggo ne bamukuba agakonde, yenna mukazi wattu n'azimbagatana feesi n'ewulubala. Bw'omutunuulira bw'oti feesi yonna yonna ejjudde obummonde. Bamusambye embirizi zonna zonna baazimenye. Awulira obulumi bw'amaanyi nnyo mu lubuto. Tasobola na kutuula bulungi. Emikono gyonna gyonna gijjudde enkwagulo gy'emiggo, emiggo gy'asaze. Baamukubye nnyo nga bw'okiwulira. Kakati nno oyo gwe bayita Omuwarabu omutuufu. Oyo gwe bayita Omuwarabu omutuufu. Era nnyongera okubategeeza, omwana ono bw'abanga baasobodde okumukuba bwe bati, mumanye nti n'okumutta basobola okumutta. Kino bakiyita kwegezaamu kutta. Omuwarabu bw'abanga asobola okukukuba n'akufaananya bw'atyo, n'okukutta aba asobola okukutta. Era nkubira omulanga mwenna abamanyi omwana oyo, musobola okuba nti ate mumuyamba. Ne bw'obanga tumumanyi naye ng'olina ky'osobola okuba nti ate omuyamba, yandibadde ayambibwa before nga tetunnaba kumubika. Naye famire ennamba baamukakkanyeeko, ne bamukuba, ne bamutimpula, yenna azimbyezimby obummonde. Mukazi wattu ali mu maziga. Kasooke nkutuuseeko Kadaama ono mwewulireko, lwakuba olulimi lwayogera oba Lunyarwanda oba Lunyankole simanyi, naye nga gwe wenna ategeera olulimi luno osobola okutuvuunulira. Vidiyo ya Kadaama yiiyo, vidiyo gimpereka like etambule tuwe ku buli muntu. Izi ni inzara, zose ni inzara bashingagura. Ushatse gukubita inakubita, ushatse kugiribagira. Yani aha nakubiswe n'abantu 5. Umwana nyina agatora imbugita akankatagura uko ashaka, nyina araho bose bari ngaho. Sinjya indahe ni mu ndabire maze iminsi 2 atakintu kija muri iyi nda. Ajana kimwe n'ukuri nimumfashe, namubwiye ntware kuri ofisi yavyase, namubwiye basati njana kuri ofisi yase, ngume ngaha n'inzara muri iki cyumba, ntware basi muri ofisi yo bakoze n'ukuri. Inzozi zivyura ni mu ndabire zinzara. Ariko mana Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be, abasiraamu n'abatali basiraamu, mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisakare. Subhanallah. Ono alombeddwa ezitebenkezo obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebuujo okulwa emitiyana ye Haji Mukisakare. Salamu alaikum. Kakati mulimu vidiyo z'otunuulira mwana n'owulira nga n'amaziga gaagala kuva mu kiwanga, ng'olabira ddala embeera bannayuganda gye tuyisibwamu mu nsi z'amalungu eyo mu Saudi Arabia nawa, n'owulira nga mwana ennyiika ekuli ku mutima y'amaanyi. N'ogamba n'obaddala ffe kituufu tulina embase mu nsi ezo. Tosobola kungamba nti Munnayuganda asobola okuyisibwa mu mbeera bw'etyo nga mu butuufu tulina embase mu eyo ensi. Embase mu ezo ensi ziyamba ki abaana? Embase mu ezo ensi ziyamba ki Abannayuganda? Before nga tetunnaba kunenya kampuni zibatwala okuva e Uganda, kubanga kampuni ezibatwala just zifollowing up, naye embase ze zirina okudduukirira abaana abo ababonaabona mu ezo ensi mwe ziba ziri. Kubanga embase ya Uganda oba bw'ebanga eri mu Saudi Arabia eba ekiikirira Bannayuganda. Nti Munnayuganda ne wabanga afunye obuzibu butya, embase w'alina okudduukira n'asobola okuba nti ate afuna obuyambi oba ataasibwa. Naye ne bakakkana ku baana ne babakuba
ne babatta ne babanga abatalina nsi gye bava. Kale kikwasa nnyo ennaku, kikwasiza ddala ennaku. Kinnuma okuba nti ensi ziri endala ate nga si ngagga nga bwe tuli, ensi ng'ezo ez'Abafiripayini, ez'Abathailand, ensi z'Aba Eritrea, ensi z'Abannakenya, ensi z'Abaethiopia, nti abaana oba nabo bakadaama kuba nabo gye bali mu Saudi Arabia nga nabo bakola nga bakadaama. Naye ekitiibwa kye babawa kyanjawulo nnyo ne bannayuganda kye babawa. Bali abaana babawa n'omusala mulungi nnyo. Kizibu nnyo okuwulira mbu Omupalesitayini baamukubye. Ng'otandika otya omukumukuba? Ng'omukuba otya? Mb'oli baba okubye Omupalesitayini, omukubye Omufiripino, ng'omukuba otya? Naye tunuulira abaana baffe bakadaama kye babakola. Omwana ne bamukuba ne babula. Mukama Katonda, kugamba otunuulira ebintu bino n'ogamba nti oba tiffe twazaalibwa kubonaabona. Naye nga jjukira tulina embasi ezitukiikirira mu nsi ezo, oba okitegeera. Vidiyo nga zino Kadaama wavaayo n'agirekodinga n'agiteeka ku social media, oba okitegeera. Kikakatako ku mmwe abavunaanyizibwa. Ne oba ng'oyo omwana si gwe wamutwala n'osooka okuba nti omuyamba kubanga ogwo musaayi gwo. Katulaba tuli wano mu Uganda. Muno mu Uganda ne mubaamu lutalo olujja. Abamerika basindika ennyonyi ne zikima abantu baabwe. Okiwulira? UK bakima ennyonyi ne zikima abantu baabwe. Naye Uganda ne weba ng'olutalo lugudde Kenya, tewali nnyonyi eyinza genda Kenya kunonayo bannayuganda kubakomyewo wano Uganda. Teriiwo. Ne weba nga weziri entebe zipaakinze, teriiwe esobola kuddukira munnayuganda. So kati ffe awo we tutuuse. Nti Kadaama munnayuganda asobola okubonaabona, naye ng'ensi mwabonaabonera mulimu embasi emutwala. Okitegeera? Kati Kadaama oyo lwakuba nti nze olulimi lw'abadde ayogera sirutegeera oba Lunyarwanda, naye mpulira ng'Olunyarwanda, Olunyarwanda. Okiwulira? So gwe wenna ng'amanyi omwana oyo osobola okuba nti ate oyongera okusaasaanya enjiri eno, n'osobola okuba nti ate obulira bekikwatako n'asobola okuba nti ate ayambibwa. Nze amagezi ge mmuwa yandibadde munnanga ayiya amagezi ng'obudde bukyali. Otherwise ekiddako kigenda kutwala bulamu. Ekiddako kigenda kutwala bulamu. Omuwalabu bw'akwegezaamu okukuba bw'atyo n'akusambasamba, manya n'okukutta asobola. N'okukutta aba asobola. Kubanga si gwe asoose, abaana babasse bangi. Kadaama takeera ku makya n'akuba migga egyo mbu aba alina ky'akoze ekyamanyi nedda. Bali abantu balina mitima mibi. Bali abantu balina emitima egyekko, egisooka era egisembayo. So Omwarabu bw'agwegezaamu okukukuba emiggo modula eyo, muganda wange n'okukutta asobola. Bw'atakuwa butwa asobola okusula mu ddungu, asobola okukuwa biki, asobola okukola biki. Gwe nno akkubye. Oyo aba muzibu n'okutemaatema akutemaatema. So kale nkubire omulanga bekikwatako, musobola okuba nti ate mubaako muyamba abaana nga bano. Ffe tuvayo ne tubatuusaako mesigi z'abaana bano, tuba twagala bayambibwe. Oba okitegeera? So omwala oyo wabanga mukwano gwo oba mwagenda naye mwayitira mu kampuni y'emu, kampuni eyamutwala tetugimanyi, naye kyemmanyi nti Kadaama. So obanga omumanyi osobola okuba nti ate okoowoola kampuni eyamutwala nesobola okuba nti ate emuyamba. Okitegeera ekintu ekyo, naye nasobola okuba nti ate ayambibwa. Otherwise kijja kubeera too late nnyo enkeera nga nkomawo wano mbagamba nti omuwala gwe nabalaga luli baamusse. Kitegeera ekintu ekyo. So byebyo ebiri ku eyo sayidi. Naye nga bannayuganda tusaana tetumanyi, naye tusaana kusabirwa. Eggwanga lyaffe lyo Katonda yalivaako. Tuli mu nsi nga tuli obwomu, nga tulimu bannamunyigina, tulinga abatalina gye tuva. Jase tukimanyi kimu nti tuli bannayuganda naye tulinga abatalina gye tuva, tuli mu bbanga bwe tuti wetwetooloolera. Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mungoberera. Mwe mwenna abasubscribinga mbaagala nnyo era mbeebaza nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.